Nga umanyi nti twetegekera mikolo era nga ja lunaku lwanca ndowooza kati tubulayo ssaawa busaawa tubala ssaawa tetukyabala nnaku wabula tubala ssaawa busaawa. So I don't want to leave any stone unturned. Gamba nti leero luno tetwagala kuleka jjinja lyonna waggulu gonna tulina okugakyusa. So n'olunaku olwaleero oba mu kaseera kano abagole baffe munange bazadde balina abaana b'amaanyi tebayisibwa mu maaso tebanyuumibwa era nga olunaku olwaleero ne mu kaseera kano nziza nti nkulage ku baana b'abagole baffe bonna ab'omwoyo n'ab'omubiri era nga mami Justine Mugerwa I think ino yali anniversary eno nayo yali anniversary oba ya mwaka ki I don't really know naye nga eno anniversary ate munange n'abaana baaliwo era bw'atyo natwala akakisa n'abanjulira ensi n'abanjulira ekkanisa n'abanjulira abantu ba Mukama bonna abaana bali ab'omwoyo n'ab'omubiri nze ŋŋambye eyo okitegedde bonna yabanjulira abantu era wano wennyini nzikiriza nange mbeere nga nkulaga ku baana ba Pastor Mugerwa wamu ne mami Justine Mugerwa mu kaseera kano nga twetegekera emikolo gyaffe egiriyo olunaku olw'enkya. Kati abamu abaana tebaliiwo abalala naye kantandikire ku baliwo kati. Ngenda kutandikira ku Solomon Balaba mukyala waaliwo. Ye manager wa radio mutabani waffe kwoyo okuddako anti abalala mbadde sibalaba jangu Moses Moses Kasirye Mukama mulungi Roland Mwesigwa Tom Jumba n'omukyala Sylvia Jumba waliwo omulala ali mu kuweereza Dani Mugerwa ono ye mukyala we Sala Mugerwa Salongo n'alongo tulinayo mutabani waffe wano emabega wano Musumba ajjeko mu maaso Buyungo bagamba afaanana nnyo dadi mwe nasalawo Mukama yeebazibwe. Kaklip kano tekali kiriya bannange munansonyiwa naye era nga bwe mbagambye nti byadda si byakate so nange tekali kiriya kalabibwa dda omanyi bwe bulabibwa ennyo bugwamu kkala bugwamu kkala so munansonyiwa ku lwekyo ndowooza namwe mumanyi ngezaako bafunira quality work ekyo ndowooza namwe munjulira but today I apologize kakolite kali wekatyo naye ekyo si kyekikulu ekikulu kyekya message eri mu kaklip kano era ekikulu kwe kulaba ku baana b'abapasita baffe abalungi kale wano wennyini mukwano gwange omulungi nzikiriza nate nkuwe mami Justine Mugerwa kuba omanyi ayeetabye tabulwa mboozi emboozi abeeranga nazo era nga
olwaleero nina kenjagala okuteerawo akabozi ke kazze nate okuba nga atunyumizaako mu kaseera kano. Wano wennyini nzikiriza nkwagaliza ekiro ekirungi obeere bulungi. It's life in Christ. Mu kiseera kino akyali omuggalanda Tendo Namugerwa Buteba ayina amannya mangi. Ye Tendo Namugerwa, Flower Garo, Buteba, Mirembe, Senga, amala kangaleke. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nebaza Katonda olwa taata wange naye waali wano. Ye taata wange. Taata wange Andrew Njawuzi. Nebaza Katonda abaana nnyina bangi nnyo nnyo. Nnyinayo abaana Musumba Ntale, omukyala tazze naye simanyi lwaki. Musumba Ntale Hasani mutabani nnyina abaana timbegayirizi bayimiryeko. Abegayirizi, timbegayirizi. Timbegayirizi. Timbegayirizi, when I salute you guys. Katonda yampa omwami. Omwami omwesigwa. Omwami ayina empisa. Omwami ayina okwagala. Omwami ayina okwagala. Ayina empisa. Omwami wange mwesigwa. Mu birabo ku nsi kuno Katonda bye yampadde ng'oggyeko Omwoyo Omutukuvu yampa omwami ono. Tasangika, tafunika, si byangu okuba nti obeera n'omwami ng'ono. Mukama yeebazibwe. Namugera Katonda yansaasira busaasize. Era kati neebaza Katonda era nga musaba nga muga nti Mukama weebale kubanga osanyusiza omutima gwange. Olwakiri nti omusajja bwagwa batunuulidde nze ne bannaye tannagwa. Mukama atukoze bulungi. Mukama atukoze bulungi nnyo. Mukama amwongera maaso. Era ensaba Katonda anyambe ntuukirize omulimu ogwo gwonna ogusigadde. Mukama yeebazibwe. Kubanga nze saamanya nti Mukama nga nsindika ku nsi kuno nti ogwo gwali mulimu okubeera n'omwami ono, obuweereza buno okubeerawo. Naye neebaza Katonda ampadde ekisa. Ekisa ekitagambika. Nga tumaze okufumbiriganwa mwaka gwaffe, Mukama n'atugattako abantu abalala. Obuweereza ne butandika mu 1990
Mukama yeebazibwe. Bw'atandika mu ngeri ya kusaagasaaga tebwali nga bwa bulijjo. Mukama yeebazibwe. Tebwali bwangu naye nga bwali nga bwa kusaaga, kubanga mu 1990 twali tusabira ku Miracle Center omwami wange ng'olwadduse mu nsi muno olw'owo mbeera ng'etukubye n'agenda bali be baamupangira baganda be n'agenda okukuba ekyeyo e Bungereza. Mukama yeebazibwe. Ng'agenza okukuba ekyeyo tebyali byangu. Ekyeyo ne kitandika okunyuma ne ginyuma n'atuweeza kasente ne tutandika okulya ku bisikuiti. Abaana baali tebamanyi na bisikuiti. Kati we bagenda ewa jjajja waabwe ne bagamba Anti Flavia atuwadde buli obuntu obuwooma ennyo nga tebamanyi na bisikuiti. Naye mukazi wattu ng'agula bisikuiti. Era weebale nnyo nnyabo okugula bisikuiti. Ng'engoye ze twambala Anti Besi azigula. Mukama akikubalire naawe akwambaze. Ng'ayambaza abaana okuva ku taata, maama n'abaana. Ekitiibwa kya Mukama. Tebyali byangu nga tewali kantu konna